Abakyala baagala balabirira tulina obbawa ssente balabike bulungi bwe tulaba nga alabika bulungi. Ono nga namulaba dda okusinga abo bonna b'olowooza. Namulaba dda mukwano gwange wadda kubanga ebitugatta bingi nnyo. Tuli bannamasaka, tuli bakozi ba ssente. Omanyi twagala nnyo ssente. Ono mukwano gwange nnyo nnyo. Omanyi tekitegeeza obanga omuntu mukwano gwo nnyo. Tusobola okweyita byonna bye twagala. Anti ono si mubbi. Nze mumanyi. Just muntu mulungi talina buzibu. Fit biri bita. Jendi bro. Yeah man. Byebyo. Mwebale kusiima. Yeah man. Nze nga nta singo banna nkyali mu singo akayimba akapya mukayina I do. Simanyi bannange mwagala mbawe buli lunaku. Naye nga munsazeeko nnyo. Lwaki munjagala nnyo? Wakola ne Martha. Yeah man. Bifaananyi byatambula abantu ne bagamba nti anko Baza Baza kakati kirabika oba ine enkolagana empya ne Martha Mukisa. Of course tulina enkolagana naye simanyi ng'ogamba enkolagana kikyotegeeza gwe sikolagana naawe. Ntino ki? Akayimba engeri twakalabamu n'ebifaananyi abanyumira. N'ebifaananyi ebyatambulanga nga mwekoze ebintu tugaba Baza Baza kati takyanoonya. Nga twekoze ebintu bitya? Kati bwe tukola akayimba tusobola okukola akayimba akanyuma ne tuteekwata. Tuba tulina okwekwata. Kubanga ndi musajja ne Martha mukazi. Yamma. Of course nawandika akayimba. Martha n'akatuulamu. Yamma. Ani ono? Oli naye. Ono mukazi. Ye mukyala wo? Zino essaawa ez'ekiro osobola obuuza omuntu nti ono mukyala waffe oba ki? Ndina omukyala, ndina omukazi. Omukyala yenna bannaye. Abakyala bonna baba ekitiibwa. Obeera n'omukyala yenna essaawa eyo gw'oba naye aba mukyala. Obadde aba mukyala. So ndina omukyalayo. Ate mu bufunze Baza Baza takyanoonya. Eki? Tokyanoonya. Nkugambye nti ndina omukyala ne nkugamba ntya? Abakyala nga bangi nnyo. Baza Baza aba akola ki ekiro kino n'omwana w'abaana? Of course tuli mu ndongo mbeeramu abakyala ate era abasajja abamu ekibaleeta mu ndongo okusangamu bakyala. Sinywa mwenge. Ekindeeta mu ndongo kulaba ku bakyala batunuulira ne nzirayo waka ne neebaka. Ne nnoonya ebyo bayimbako. Tonywa mwenge? Abantu n'abasinga baali bamanyi nti Baza Baza mu drugs kabaka. Nze sinywa bitamiiza. Endongo n'abakyala bye bintamiiza kasita mpulira endongo nga ntamiira we ndaba ku bakyala abalungi nga ntamiira nga nfuna ebyo bayimbako kuba nze nnyimba ku bakyala. Y'ensonga lwaki olina omwana gye mikwano gyange egisinga bakyala kubanga be bafaani bange abasinga era. Y'ensonga lwaki olina omwana owa Brown anyirira ekiro kati kabiiki. Mama lwaki tatubuuza? Mami, how are you? She's fine. She's okay. Bamuyita mukyalo muwa Brown. Just mukyalo wa Brown ngawo. Naye ng'afaana n'omukyala gwe mmanyi. Nigomanyi. Vanessa. Tomumanyi. Tabanga yono Vanessa. Oba yaani just mukyala ali wano ndi naye twaze out just. Ono si Vana, uli otya Vanessa? Mubuuzeeko naawe Vanessa. Vanessa, mubuuzeeko. Ese ekigambo kyemubibere. Omanye zino essaawa z'ekiro bwe ntambula naye nze mwogerera. Ali bulungi. She's fine. Baby, you're good? She's good. Ali bulungi. Baza Baza. Omukyalo ono twawosemba okumulaba. Aliwo omugagga wansi. Ate kati otambula naye kudi. Nanti mwasemba omulaba kati nze ntambudde naye. Tuzze kutambula osanze tuli ku mbaga. Vanessa, soko tubuuzeeko mukwano oli otya?
ali bulungi yeeyagala. Waliwo ebyasemba okutambula nga biraga nti omukyalo ono Vanessa tiyayisa bulungi omukulu amanyikiddwa nga Lwasa. Akasente ke yakatuwaala. Ye abasajja era tulinawo abakazi ssente. Abakyala baagala balabirira, tulina obbawa ssente balabike bulungi, bwe tulaba nga alabika bulungi. Kubanga bagamba nti bamuwe entitimbi z'essente ssebo zisukka mu miliyoni 23. Oba olaba bw'afaanana, oba olinamuwa ssente entono era olinamuwa ssente nnyingi. Gwomuwaki kubanga Lwasa bwe yakwata miliyoni 3 n'omusobyo akole ebikolwa nga omanyi nti omukolo bategese omukolo kukyala, omukyala yayita mu buyisi. Kyogamba nze sina ssente, sinaamu ku ssente. Olina ssente zisobola okulabirira omwana ono nga Lwasa zamulemerera. Omulabirira otya? Nze sinyirira. Nze sinyirira. Ssente kikyotegeeza ssente. Nyina ssente. Ali bamuwa n'emmotoka. Nange nyina emmotoka. Naye ng'ono omukyala golaba muleke mukwano gwange nnyo era tutambula ffenna. Mu bufunze bwe yava owa Lwasa bw'ati yatuukira wa Baza Baza. Ono nga namulaba dda okusinga abo bonna b'olowooza. Namulaba dda mukwano gwange wadda kubanga ebitugatta bingi nnyo. Tuli bannamasaka, tuli bakozi ba ssente. Omanyi twagala nnyo ssente ffe bannamasaka. Ewali ssente we tubeera. Kyogamba nti no wasalawo oli emu Namasaka muno olukwe bw'oti okwate ne mu nvaasi. Kuki gwe byogera sibitegeera. Sibu Vanessa yali mukyala wa Lwasa era namukolera ebintu bingi nnyo n'akasente n'akamuwa. Namugamba atereze ewaka, omwana yamulagirira waka walala. Okakananga ssente azikubye. Ebyo sibimanyi naye nga byebyo. Just onsanze naye twatambuddemu twazeewuliriza ku disco. Kiki kyewesiza okuba nti omukyala engeri gye yayisaamu Lwasa? Omuyisaamu ati nabagambye nze ono nabasooka omulaba bonna abo. Kiki osinga okumanya ku Vanessa abasinga abasajja tebatamumanyi? Muntu mulungi, talina buzibu na muntu yenna. Oli kyali waziza bafana? Kigambibwa nti era ono alina ttooto waziza bafana. Guba musango, si musango. Tubuuzeeko Vanessa oli otya? Yaganye okwogera, tasobola kwogera nga wendi. Asobola okwogera asobola okukola ensobi. She's my best friend, she's my personal advisor. Nange ndi advisor we kati saawa eno simukkiriza kwogera. Obudde buzibye ayinza okwogera ebitakwatagana. Bagambe, how are you doing? Fine. Bagambe, how are you doing? Ali bulungi, how are you doing? Vanessa oli otya? Obulamu bulungi. Webale kimala. Okula kyekiro kino n'omukulu Baza Baza sawa 9. Nange ndi mukulu munne. Nange ndi mukulu munne. Kolaga nki tuyita ne Baza Baza. Kwano gwange. Yes. Nga muli mu bbaala ekiro sawa 9. Nga muwe ku kiro okwekwata nga kuyita ne Baby kitegeeza ki? Baby kitegeeza ki? Kudala lyokuba nti kyali ki? Ono mukwano gwange nnyo nnyo, manyi tekitegeeza owange omuntu mukwano gwo nnyo. Tusobola okweyita byonna bye twagala. Vanessa, ebibuuzo bibadde njagala okubuuza mukwano. Okitalifainga ku nsonga eyo. Omukulu Lwasa yavaayo n'agamba nti wamubba ssente ze. I'm not ready. I'm not. Serious. Nsasira bambi serious. Kiki bwafuna ne Lwasa? Serious kuddamu. Omusajja yakusuwaza erinnya n'agamba omwana olinga omwana. Anti yansaza mu batamanyi. Abamanyi saaswala. Kuba yagamba nti wamulagirira n'ewaka ng'ate wamulagirira ewaka si we watuufu. N'akuwa ne ssente otereze amaka ewaka bajje bakyale n'obba ssente ze. Miliyoni 30 n'obuto. Omusajja bya bituufu si bituufu? Si bituufu. Ono mukwano gwange buli kimu akimanyi. Ono mukwano gwange buli kimu akimanyi. Natubulire kofe twagala biva mukamwako n'owagamba nti omusajja alimba. Agenda n'eki. Alimba. Omusajja alimba. Lwaki owolereza nnyo? Anti ono si mubbi. Nze mumanyi. Just muntu mulungi, talina buzibu. Mamma toli mubbi nga Lwasa bw'agamba.
nze nange mbeeramu ne ku ssente nga mukwano gwe naye ebbanga lye tumaze nga tanzibangako. Tumaze naye ebbanga. Nze namulaba dda. Ekitegeeza nayo yabeerera. Mwena nga temunnammanya. Ekitegeeza nayo yabeerera. Nga temunnammanya twali tumanyiganye ffe twali twemanyi. Yajja dda tazze buzi wabula yajja. Tazze wabula yajja. Tutotiddemu nti omukyalo ono nawe ajja kukozesa nga wakozesa. Kukozesa ki? Okundyamu ki? Ono mukwano gwange naye kati kyogamba mbu wakulyamu kati ate nze we mulyamu. Tetuli lwedde kweryamu ono mukwano gwange nnyo. Toli wambuya nnyo bintu bino. Kyekyo akooye. Mugambo ki obutuufu bw'olinayo obuyinza okuwona Baza Baza okusinziira ku basajja abalala? Si ku basajja abalala wabula nga mukwano gwange. Si ku basajja wabula nga mukwano gwange. Mukwano gwange ayimba bulungi. Lwasa wali omuntu. Si byaleero ebyo. Ate ziza bafana kale. Omaze Era si byaleero. Twogere ku biriwo. Wamma bagambe ndi mukwano gwo nnyo sirina buzibu nawe tolina twogere ku biriwo. Tetwekuba bupeeke nga tuli wano eno kubanga ab'omukwa Era yansanga nnena. Nakuwa ne ssente. Era nazo yansanga nnena. Kuba yateeka Omusajja ayita kumatiza mu bintu byawali. Kwekwe omubbe. Vanessa sebo n'ogenda oyita bwotyo mu bayimbi. Ese n'ogenda gikuubula otya mwana wange. Kigambibwa ne John Bulaka naye ali ku lisiti. Eyaki? Ey'abasajja Vanessa byakaaga. Nze mukwano gwe mmanyi mujja kumbuuza nga tuli ffeka mbabuulire. Mujja buuza nze kuba nze twesanga nnyo. Buli we twesanga wano tubeera ku kamera. Naye we munaatusanga wano nja babuulira byonna. Eyaki? This is my best friend, my personal advisor. Ndi advisor we ndi mukwano gwe nnyo twewabula. Vanessa, bugambo ki bw'oyinza okuwa Baza Baza? Asigaye n'omutima omulungi, akole music omulungi, abantu bamwagale kyekyo. Tabeeyo ng'akaaba mu kamera nti ate naye wamubye. Kale mbikoye.